Bukedde family zemu okutongoza etulya Sekukulu. Okutongoza kuno kubadde ku faamu ya Yugakiika e Magigi nga kukoleddwa akulira empapula z'ennimi ennansi Geoffrey Kulubya n'akulira eby'ensimi mu Yugakiika Susan Nakimu asoose kutulambuza nkoko zaabwe n'engeri gye zirundibwamu okutuusa lwe bazisala okuziteeka mu buveera okutundibwa mu maduuka. Agamba nti kino akikoze abasumba olupapula lwa Bukedde bakimanye nti enkoko balina nnyingi ate n'enkola yaabwe ya mulembe. Ziba nnene bulungi nnyo, ziba ziriisiddwa emmere ennungi nga zirimu ebiriisa by'amaanyi. Ate bannasayansi bakimanyi nti bw'olya enkoko owangaala nnyo. Omuntu alya enkoko awangaala okusinga omuntu atalya nkoko. Enkoko ze bagenda okugaba mu ttulya Bukedde ziri wakati wa kilo 5 n'omusanvu nga buli maka bagafuna enkoko ya Yugakiika emu gaba gamaze okujaguza olunaku lwa Sekukulu. Nga mujja kubanga mugitwalira mu kaveera akenkana bwe kati obunene. Era omwana ow'emyaka 5 tajja kusobola gisitula kati bwe muba mujja mujje n'abaana abaweza emyaka 15-20 abajja okusobola okusitula enkoko eno. Yugakiika era ewaddeyo enkoko 25 era okufuna enkoko zino ng'ogenda ku muko gwa Bukedde ogwokubiri n'ojjuza akalulu n'okayuza n'ogawa abatunda amawulire ga Vision Group oba okukaleeta ku kitebe kyaffe. Akazannyo kano katandise kyolina okukera ogenda mu lupapula lwa Bukedde okutandikirawo kati n'osalamu akakonge akakuyingiza mu kalulu kano n'okajjuza n'okawa omuntu yenna atunda amawulire gaffe oba otambula n'ogira ddala ofiisi yaffe mu kibangirizi ky'amakolero mu Australia n'oleeta akakongeko. Kulubya akubiriza abantu Ssekinnomu n'amakampuni abalina ebyabo okujja bagabire wamu ne Bukedde family mu kiseera kino ekya Sekukulu. Ab'omwoyo omulungi twagala mwegatte ku Yugakiika eno etuwadde enkoko zino namwe muleete ebintu ebiratugabira abantu buli omu atwegatte ku tujagulize wamu Sekukulu naddala mu mwaka guno ogw'ebyafaayo mutukyalizza n'omutukuvu Paapa kale Sekukulu y'omwaka guno esobole okuba ey'enjawulo. Suleiman Mutebi yakusekedde gwe n'okulaba Bukedde TV.